angibwa ebintu ebyo bye determininga. So wobanga business teri mu Kampala, districts ezivunanyizibwa okugaba trading license wabbali eyo, oluso ozisanga ku division level, oluso ozisanga ku municipality, oluso ozisanga ku town council, eyo business yo gyoboli. So license ezo jezifunibwa eyo, era ng'omuntu yenna akola business nga tayina trading license aba business agikola mu bukyamu. Kivula abamu we balaba aba license beekweka ebyo biba bikutaataaganya ate nongeberanga ya mitwalo 10 omwaka mulamba sente ziba nnyingi nnyo naye tunagwa mu kimeza wansi ogwa mu kimeza ne bateekako siru ng'oli omwo n'omala mu wiiki. So irinze for example katugamu oyinza oba obadde ogenda sasula emitwalo 3 oba 2, naye ate bw'oba tobabuulidde ne bakuwa assessment ngeri mu kakadde kamu oba kamu kitundu, kitegeeza nti no bakugerekedde omusolo omungi kwogwo gw'obadde olina okusasula. Naye olw'okuba tobabuulidde bo bakutegeeredde, teekeddwa okusasula income tax. So naye nga tetunaba kutuukayo eyo, tugambye nti ofuna tini namba. Tini namba eno ogijjawa? Tini namba eno ogijja mu URA bw'omala owandiisa kampani yo ng'ositula empapula zino eza registration nga certificate n'ebirala ebiba bigendeddeko. No applying mu URA okufuna tini namba. Bw'omala ofuna tini namba eyo awo ng'otandika license ekino kirala. So emisolo si ye trading license. Omusolo osasula omusolo okusinziira ku nnyingiza gy'oyingiza. Trading license nayo tugenda gyogerako ebeeranga permission ekukkiriza okuba nga nfayirinze returns. Ekisooka ofayiringa returns kikuyambako nga ggwe okumanya business yo bwetambula, kubanga bw'obanga ogenda ofayiringa returns kitegeeza ogenda kufaayo nnyo olabe nga kyofayiringa kituufu, nga ofuna obawa information entuufu okusinziira business we performance. Omuntu wabanga tafayiringa returns za URA ayinza obutafaayo kumanya business engeri gyekola ki gyetambulamu nga talina records, naye wano kikuyambako okuba nga obeera ne proper records ezaki eza business. Abalungi abali ku HK Media yeze Hadija Kigozi. In your latest updates and celebrity news, life experiences and adventures. Tuina n'obulamu bwa bulijjo by the way. Ngenda kuba mbaleetera abantu ab'enjawulo ba doctors baba guiding on how to do certain things. Mbaleetere kuba business nga bw'olaba ka business talk cafe kanene aka Smart Mind Talks n'omwami Leo Emmanuel Muwonge. So tukomyewo mu episode yaffe ey'okubiri abatatulaba omulundi ogwasooka mwalisuwa nnyo. Nekyera twali indoors, omuvubuka ono gw'olaba ku kamera omulenzi ono Jona yetaaga kubamu ku miggo yalabira oteekako microphone kwegamba ne bitusobera mu ngeri ya sound ne mutafuna bulungi bye twali twogerako. So tugenda kuba tubiddamuko katono abatabifuna bulungi mbifune ate tutandikira awo we twakoma. Luli ali twakoma twayogera ku kiema twayogera mu brief okukola business mu Uganda, registration n'ebintu by'olina otutunuulira oba by'olina okonsideringa ng'ogenda okukola business mu Uganda. Bye twayogerako last time. So kati oluvannyuma nga tumaze okwogera ku business mu Uganda, how you register your business, tugenda kwogera ku misolo. Ku misolo tetugenda kwogera ku misolo gyokka, wabula tugenda kwogera ku compliance oba okutuukiriza ebintu ebyo gavumenti byekusuubiramu nti bw'obanga omaze owandiisa business oba omaze oregisteringa kampani oba omaze okuteekawo kampani eraninga, bintu ki by'oteekedde oba ng'ofuulufiiringa oba ng'otuukiriza obeere ng'oli ku ludda olutuufu olw'amateeka. Briefly bye tugenda oba nga twogerako. Jagenda mu layini ya business ngifiitingamu mpola. Omanye buli kintu kigenda na kusomesebwa
ndi waneno okubasomesa naye nange Emma nsomesa so kati ebintu bya business bineno nja kugenda line ngifitingamu mpola ngitegeere nange mbitegeere wamu nammwe poza atebeerako njagala okwebaza bankuba kyeyo mwenna nti mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okusubscribinga mwebale nnyo okutuwagira n'abaana bawana e Uganda beefiiriza kaddata kammwe YouTube si nnyangu naye ngenda nenkeberako ku community y'Abannayuganda nendabira ddala nga bambi mpanvu abantu abalaba video zange. I really want to appreciate you so much. So eno Smart Mind Talks, it's a business talk. Tubeerawo n'omwami Leo Emmanuel Muwonge ate ng'olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku compliance mu business. Compliance mu business. So gwe omulabi waffe omulungi njagala omwami ono atubuzeeko nsanyusa okulaba Emma. Nange nsanyusa okuddamu okusisinkana note ya Adija. Leero ngambye kati tuleko mu busubi. Nange leero neŋŋamba nange kanyambale nga ali wabweru atali mu office neme kutiisa abalabi baffe. Nsookera ddala okwebaza abantu abo abalaba puroguramu yaffe yaggwa kyemwakola kirungi nnyo n'abo abagezaako okutucontactinga okutwebuuzaako mu nsonga ezimu ze twayogerako oba oli awo n'endala. Mwebale nnyo nafunayo bayidawo abantu abancontactinga. Emanga wali tewangamba wandyako ssente. Gambidde wano. So nafunayo abancontactinga from different countries nga beebuuza ku nsonga ze twayogerako n'ebintu ebirala mu business. So ndi musanyufu nnyo nti at least abo baalaga nti nno bye twogera bibayamba era baalaga nti nno batwetaaga byetwogera bibagasa era mwongere okuba nga mutunoonyaako ffe weetuli ku lwammwe. Abamu we bajjamu naye baali bamanyi nti nno tuyinza obutabaddamu bulungi naye bambi ne basanyuka. Waliwo omukyala yagamba bambi mwebale kwogera bulungi nnyinnyonnyoddwa bulungi byonna mbitegedde. So ogwo gwe mulimu gwaffe mwongere okutwebuuzaako mu nsonga zonna ze twogerako n'ezo ze tuba tutakoonyeeko naye nga ziri mu layini ya business. Zonna mubeere nga mutwebuuzaako weetuli ku lwammwe. Olunaku olwaleero nga bwe twogedde tugenda batwogera ku compliance. Ebintu ebyo by'otuukiriza ng'omaze okutandika business yo. Ebintu ebyo by'otuukiriza Nasiibye Emma. So ebyo by'olina okutuukiriza ng'omaze okukola business oba ng'omaze oyingira business ng'omaze okuwandiisa business yo ng'eri mu kukola. Olunaku olwaleero bye tugenda okwogerako ng'era tugenda kutunuulira ku side nga 2 oba 3. Tugendako ku side ya URA, tugendeko ku side ya URSB, then tugendeko ne ku side ya trading license. Ebintu ebyo briefly bye tugenda okwogerako simanyi tutandikire wa Hadija. Tutandikire ku side ya URA koza abatulaba bategeera nnyo ekigambo URA. Okay. Ku side ya URA luli twalaba nti ebintu by'oteekeddwa okukola oba by'oteekeddwa otandika nabyo kwekola company registration. Bw'omala okola company registration oba business registration n'okola business yo nga weri mu mateeka. Kati bw'omala okola registration waliwo omwana wattu ebintu ebirala by'oteekeddwa okutuukiriza. Bw'omala owandiisa ofuna tin number eya company oba eyiyo sekinomu nga individual oba ng'oli ku business level. Bw'omala ofuna tin number kitegeeza tax identification number. Kiba kitegeeza nti weewandiisizza okusasula omusolo. So bwe weewandiisa osasula omusolo kitegeeza ki? Oteekeddwa osasula omusolo. Ate abasinga obungi temwagala sasula musolo. So ate ng'omusolo ogwo gwe mutayagala sasula gwe gukola enguudo. Kyabuwaze nti n'olina okubeera ne tiini nga weeregistarinze. Omuntu yenna ali mu business nga ali mu kukola magoba ateekeddwa osasula omusolo. Koze etteeka kye likugamba oteekeddwa okola ki? Oteekeddwa osasula omusolo. So it does not depend which business. Kuba wali ababeera n'akaduuka ku kyalo. Like boutique omuntu n'agiregistaringa mu fashion. So Hadija, business yonna ng'eyingiza kye bayita income. Esasula income tax. Oba eteekeddwa okusasula income tax. So naye nga tetunaba kutuukayo eyo
tugambye nti ofuna tini namba. Tini namba eno ogijjawa? Tini namba eno ogijja mu URA bw'omala owandiisa kampani yo ng'ositula empapula zino eza registration nga certificate n'ebirala ebiba bigendeddeko no applying mu URA okufuna tini namba. Bw'omala ofuna tini namba eyo awo ng'otandika okubeera compliant oba kyetuza okwogerako olwale compliance nti bw'omala ofuna tini namba okusinziira ku mateeka gaffe agafuga emisolo mu Uganda, omuntu bw'omala okuwandiisa n'ofuna tini namba olina okuba nga ofayiringa kye tuyita annual returns. Annual returns zino oba returns ziyinza obutaba annual kuba ali emisolo egimu nga returns zifayiringibwa buli mwezi. So emisolo gino gye bayita trading license ekino kirala. So emisolo si ye trading license. Omusolo osasula omusolo okusinziira ku nnyingiza gy'oyingiza. Trading license nayo tugenda gyogerako ebeeranga permission ekukkiriza okukola business eyo gy'okola. So kati tubadde tuli ku kya tini namba nga tugamba nti oteekeddwa filing returns. Returns ezo abali mu business abasasula income tax returns ezo ziba za mwaka. So returns zifayilingibwa emirundi ebiri ku omuntu ali mu business. Nga tetunakulaba mirundi ebiri egyo gye giriwa returns okuzifayiringa kikyoba owaayo oba kikyoba ofayiringa. Mu kufayiringa returns oba obuulira URA sente oba amagoba g'osuubira okukola mu financial year eyo gye tuba tukoze eki gye tuba tulimu oba kyekyo oba obabuulira sente z'osuubira okukola oba performance yo nti business ogisuubira kutambula otya nti nsuubira okukola amagoba ga sente bwe ziti oba nakoze amagoba ga sente bwe ziti. So returns ezo ebbiri tulina kye bayita provisional return. Provisional you are estimating oba bulira kyosuubira. Provisional returns bw'obanga oli individual ogifayiringa emyezi 3 egisooka nga tutandise financial year. Mwalabye basomye budget yaffe omwaka guguno omwezi tugumazeeko omwaka gwa mwamiriyo guweddeko naye ogwa financial year guweddeko ogwa financial ngovuddeko guli yes budget wefuluma so wetuba tuli eno mu side y'okubala ebitabo omwaka guba guweddeko tugenda tandika omwaka omulala. So kati financial year yaffe esigazaayo ennaku ze tusigazaayo okumalako omwezi gwaffe guno ogw'omukaaga zennaku ezisigaddeyo financial year gweko. So tugenda batuyingira financial year endala. Kati financial year eyo gye tugenda oyingira gw'alina business naye nga okozesa personal tin oba business eri ku level ya business name teri ku level ya company, kiba kitegeeza nti oba filing returns ozifayiringira ku tin yo oba tokozesa ya business. So kati gwe provisional returns ozifayiringa mu myezi 3 ezisooka financial year gye tuba tuyingidde. Kitegeeza nti ogw'omusanvu ogw'omunaana n'ogw'omwenda bakusuubira oba nga obabuulidde sente z'osuubira okukola oba amagoba g'osuubira okukola mu eyo financial gye tukoze eki gye tuyingidde. Kati gweowa company bakuwa emyezi 6 nti kitegeeza nti okuva mu gw'omusanvu paka mu December olina oba nga obawadde ki provisional nti kino kyensuubira okukola mweno financial year gye tulimu. Bw'omala ofayiringa n'osasulayo of course oba olina osasula oba obagambye nti nno nsuubira okukola for example miliyoni 2 n'osasula omusolo ogwo ogugerekeddwa osinziira ku miliyoni eza 2 bw'otuuka ate financial year nga eweddeko ofayiringa kye tuyita final returns. Final returns ezo yadde wali wafayiringa provisional oteebereza mu kuteebereza biyinza oba bye wateebereza tebikoze eki tebivuddeeyo tebiyiseemu wali osuubira kola miliyoni 10 okoze 5 waba ali osuubira 10 okoze 2 osobola okukola ezisingawo ku ezo z'osuubidde. So kati oluvannyuma ofayiringa returns eziri final n'obagamba nti kino kinakoze ekituufu kiri wali oteebereza kati ekituufu kikoze eki kivuddeyo n'obabuulira reportinga mwokoze miliyoni 5 omuna Uganda tasobola mwana wattu no bazisasula by the way nezisingirawo ddala awo kasaba nga azikoze kubanga kyokoze kyosasula. Bw'oba okoze amagoba ga kawumbi osasula musolo gwa kawumbi
So kati bw'obanga ofiringa returns zino obabuulira nti nze yadija nakoze $2,000,000 oba nakoze $5,000,000 bw'omala obbabuulira ne bakugerekera omusolo okusinziira ku ekyo kyokoze eki kyobabuulidde n'osasula ogwo. So bw'oba obalimbye kiva gy'oli era byonna byonna ebiba biddirira mu kulimba kubanga okuwa URA oba information n'oba togiwadde URA wabula okuwa information etali ntuufu ey'obulimba guba musango kati awo you suffer the consequences. So kiba kirungi nnyo oba ofiringa n'obabuulira ki ekituufu kyokoze. So kati final returns ezo bw'ozifiringa obeera oli compliant nga osasudde omusolo gwo oba togusasudde of course bakuwa ebbanga ate nomunnaye URA ennungi oluusi bayinza oba bakubanja omusolo ng'ezo sente zonna toziyina osobola n'oteesa nabo n'obagamba sente zino ngenda zisasula mu installments ne bakola ki ne bakkiriza kasamba nga mukkanyiza nabo naye ekikulu kubanga sente ezo zisasudde. So briefly kyekyo omuntu ajja kubuuza nti okufiringa returns kingasizaawa okubanga nfirinze returns. Ekisooka ofiringa returns kikuyambako nga ggwe okumanya bizinesi yo bwetambula kubanga bw'obanga ogenda ofiringa returns kitegeeza ogenda kufaayo nnyo olabe nga kyofiringa kituufu nga ofuna obawa information entuufu okusinziira business we performance. Omuntu wabanga tafiringa returns za URA ayinza obutafaayo kumanya business engeri gyekola ki gyetambulamu nga talina records naye wano kikuyambako okubanga obeera ne proper records ezaki eza business. Then ekyokubiri okufiringa returns kikuyambako okubanga tobeera non compliant okwewala assessments kubanga buli weweewandiisa ng'olina tin number n'otofiringa returns URA etegenda kugamba nti olwokuba tafayalinze katumulabe bulabi ye egenda kutuula wansi jjukira bakuwadde omukisa bakugambye tubuulire. So buli w'obabuulira oba okozeseza omukisa gwo neweewala ate bali bo okukutegeerera oba okwaseesingira ekintu ky'otakoze kubanga bw'oba tobabuulidde kyokoze bo tebajja kitegeera kye bakola bajja tunula balabe nti okusinziira bizinesi gy'olimu oyinza oba wakoze sente bweziti oba tukusuubira kukola sente bweziti bakuwa assessment oluusi ojja kwekanga ng'omusolo gw'obadde ogenda osasula ng'ofayirinze ojja kwesanga ng'omusolo gw'obadde ogenda osasula ng'ofayirinze for example katugamu oyinza oba obadde ogenda sasula $3,000 oba 2 naye ate bw'oba tobabuulidde ne bakuwa assessment ngeri mu kakadde kamu oba kamu kitundu kitegeeza nti no bakugerekedde omusolo omungi kwogwo gw'obadde olina osasula naye olwokuba tobabuulidde bo bakutegeeredde. So bw'oba ofayirinze ebyo oba obyewaze. Then n'ekirala okufayiringa returns kikuyambako okubanga kikuwa enkolagana ennungi n'abantu abalala b'okola nabo business. For example abantu aba bidding kibayambako okubanga bafuna emirimu nti bw'oba obidding abamu basaba tax clearance. Tax clearance tosobola gifuna nga tosasudde emisolo so nga tolongoosezza nkolaganayo na URA so oba tosobola kufuna tax clearance eyo. So kikuyambako okubanga osobola okukola business eziri legit osobola okubanga ogulabbing opportunities. Okay, bana embeera y'obudde taataganyizaamu nga bw'olaba kakuba katonyera so tusazeewo tube nga tukyusaako ka location mpola mpola naye nga bwe tweyongerayo otyo obadde okyannyonnyola. Kati tubadde tukomye wali eri nti lwaki omuntu afunamu ki nga afayirinze returns z'emisolo oba nga asasudde emisolo. Ne twogera ne tugamba nti ekisooka bw'obanga ofayirinze kikuyambako okubanga omanya performance ya business yo lwa nsonga ofuna ali obeera olina records za business nti omanya nti neyingiza sente bweziti oba nkoze loosi bwetyo. Oluusi oyinza oba ne business munnaayo n'okola loosi naye nga golooza okola ki okola magoba olw'okuba nti nno olaba nti nno waliwo sente ezikwatwako naye nga olaba ebigendo zitwala stiru nga bya business nga togenda banga okola ki ng'osigazaawo. So kati kiba kikuyambako okumanya engeri gy'oyingizaamu okuba ng'otrackinga ennyingizaayo n'enfulumyayo. Then ekyokubiri bw'ofayiringa returns ezo oba n'obuulira URA engeri gy'okozeemu kikutaasa okubanga oweewala okukubibwa fines kubanga buli w'otafayiringa oba buli w'olwawo okubabuulira
performance oba enkola gy'okozeemu amagoba g'ofunye osobole okutegeera omusolo gw'ogenda osasula. Buli lwolwawo kikola bakukuba fine oba bakuba penalties. So kati oba weewaze fine eyo baba tebagenda kubanga bagikukuba. Then n'ekirala kikuyamba okusasula ssente ezo zennyini z'osaanidde osasula. Kuba bw'otobabuulira bo ne bakutegeerera nga bwe twayogedde emabega wali nti bw'oba tobabuulidde kyokoze bo batula ne batunuulira ekika kya bizinensi mw'oli ne bagamba omuntu ono tumusuubira oba ng'akoze ssente bwe ziti ne bakugerekera omusolo nga gusinziira ku ekyo bo kye balowooza. So kati bw'oba ng'obabuulidde oba weewaze kiri ekyokulowooleza kuba bwe bakulowooleza oluusi bakugerekera kingi osinga kyewandikoze eki kyewandibadde osasula. Then n'ekirala okubanga osasula emisolo ng'ofayiringa n'osasula emisolo kikuyambako okukola ofuna enkolagana ennungi n'abantu b'okola nabo bizinensi. Oluusi abakuwa emirimu oyinza oba okwata zi contracts kiba kikuyambako nti waliwo wootuuka nga weetaaga certificate eyo eraga nti nno otuukiriza ebisaanizo bya URA nti oba osasula emisolo bagiyita tax clearance certificate. So buli lw'osasula eyo ogifuna ng'obiidinga oba nga bagikusabye. For example nyinza oba nga ngenda kukolagana na HK Media nga ngenda bawa contract ne mbagamba nti muleete tax clearance eraga nti musasula bulungi nnyo emisolo. So kati eyo tax clearance certificate eyo tosobola gifuna ekuyambako okubanga omuntu akwesigana nga omuntu gwenkolagana naye asasula emisolo akolagana bulungi nnyo n'abantu ne gavumenti. So ekyo nakyo kiba kikulu nnyo era nandi advise nze buli muntu yenna nti bw'obanga tofayiringa returns obanga tobuulira URA business ngeri gyekozeemu ekiseera kituuka bo baba nga bakusindikira kye balowooza mbu kyokoze. Ebintu ebyo okubakakasa mbu nno si kye wakoze ebitwala process nnene. Tandika ate kwewozaako ate kukuleeta bukakafu biki ekituufu zino saazikoze era omaliriza ospendinze ssente ng'ospendinze n'obudde. So bw'obanga ofayirinze return zino obabuulira bulungi nnyo nti enkola yange ebadde bweti nyingiza ssente bwe ziti n'osasula omusolo gwo ebyo byonna oba obiwonye tebagenda kola ki kukulumbagana ate sasula zino ate tukubanja bwe ziti owozigambe nze temuzimanja sizimanyi. Ebyo byonna oba okoze ki oba obiwonye. So ndooza briefly kyekyo kyetwogeddeko ku misolo. Yenna yandyagadde okweyongera okumanya ku misolo osobola okututuukirira osobola otukontaktinga tukuyambeko essimu ezo. So kati ndowooza tuddeko ku topiki yaffe endala. Kati tugenda kwogera ku omanyi leero tuli ku compliance oba okutuukiriza ebyo gavumenti byekusuubiramu oba etteeka lyebikugamba okutuukiriza okubanga otambuza bizinensi yo bulungi. Kati tugendagendako ku URSB. URSB kyekitongole ekya gavumenti ekyateekebwawo okubanga kiwandiisa kampani ne bizinesi n'ebintu ebirala. So kati bw'omala owandiisa kampani yo ne URSB kampani neemala okuyimirirawo nti for example HK Media ngiregisitalinze nfunye certificate yange. Bw'omala ofuna certificate n'otandika okola business waliwo ate ebintu ebirala URSB oba ekitongole ekivunaanyizibwa mu kuwandiisa kampani n'okuzirondoola engeri gye zitambuzaamu emirimu. Waliwo ebintu bye bakusuubiramu okuba nga otuukiriza era nayo nga mwe muli okufayiringa returns. Returns ezo eza URSB mwana watu ate zo zaawukanako ku za URA abamu baziconfusinga ne balowooza zezimu za njawulo. Returns za company mu URSB ziba ziri ku ngeri ya obukulembeze oba mu ngeri company gyeddukanyizibwamu. For example muyinza okukyusa mu shares. Oyinza okuba nga company yo waliwo abantu abapya abagyegaseeko ne bagulamu emigabo. Bwe bagulamu emigabo URSB ebeeyina obanga ekola ki ng'etegeezebwa. So briefly muba mubabuulira omwaka ogwo biki ebibaddewo mu company
biki ebibaddewo tufunye ba shareholders abalala oba share capital akyuseemu loli capital ya miliyoni 5 kati zifuuse 10 oba zifuuse 2 ebintu ng'ebyo weebityo nti luli twalina secretary yegundi kati ono yaliwo so kiba kikuyambako okuba ngo yadde nti womala obbakyusa abantu abo bo updating era olina okukola kye tuyita nga wrap-up oba report ey'omwaka gwonna n'oba ng'okola ki ng'obabuulira so kati buli muntu yenna ng'olina company ng'eri registered oteekeddwa oba ng'ofayiringa returns eza URSB nga tuvudde ku za URA kati tuli ku URSB olina oba ng'ofayiringa return ezo buli mwaka era oba tozifayirinze waliwo oluusi ebiyinza okubeerawo n'otaataaganyizibwa oba oli awo kuba registra wa company alina n'obuyinza obujja company mu registry n'agijjamu n'agidiregistering oba n'asazaamu gunde oba nga totuukiriza okusinziira ku Companies Act so kiba kirungi nnyo n'oba nga ofayiringa returns za URSB n'oba nga business yo oba company yo nga etambulira ku mateeka oba ekola ekyo government kyekola ki kyegisuubiramu so then n'ekirala nga tuvudde ku URSB returns ekintu ekirala kye tugenda okwogerako engeri gye tuli mu compliance tugenda kwogera ne ku trading license bw'omala okuwandiisa bizinensi yo oba kampani yo omaze okukola registration oba omaze okugiwandiisa naye tonnaba kukkirizibwa tonnabafuna lukukkiriza kutunda byamaguzi ebyo oba lukukkiriza kutunda services ezo so kiki ekiku olukusa olugjawa olukusa olufuna nga ofunye ekyo kiyita trading license ekukkiriza okutunda ebyo byokola ki byotunda trading license eno bw'oba oli mu Kampala KCCA egigaba ogijja ku KCCA era trading license eyo omuwendo gwayo gw'osasula okugifuna gusinziira ku kika kya business ky'olimu ne location oba ekifo business mwekola ki mwesangibwa ebintu ebyo byebidetermininga so wobanga business teri mu Kampala districts zezivunaanyizibwa okugaba trading license wabbali eyo oluusi ozisanga ku division level oluusi ozisanga ku municipality oluusi ozisanga ku town council eyo business yo gy'oba oli so license ezo gye zifunibwa eyo era ng'omuntu yenna akola business nga talina trading license aba business agikola mu bukyamu kivula abamu balaba aba license beekweka ebyo biba bikutaataaganya ate n'ogeberanga ya mitwalo 10 omwaka mulamba sente ziba nnyingi nnyo naye omuntu n'agwa mu kimeeza wansi n'ogwa mu kimeeza ne bateekako siiru ng'oli omwo n'omalamu wiiki so kati ebyo byonna okubyewala sasula trading license yo kikuyambe kukola business yo nga tewali akukwatako ne bakiraya nti bajje bakusange okuba bonooba tosasudde trading license wenzija n'ensanga nga bakutaddeko siiru wembambadde neta business nyinza obutakola ki nyinza obutagikuwa wembambadde nina kyenziza okugula n'ensanga nga bakutaddeko siiru ngenda kigula ewalala wenna kigula ewalala bayinza okumpa services oba oli awo munaye ennungi ezisinga ku zizo bwe banampa services ezisinga ku zizo ngenda maliriza nkoze eki ngendedde eddala eri ate n'ekirala tewali muntu ayagala kolagana na muntu mukumpanya bwensanga ng'okumpanya gavumenti toyagala kyo obanga omufere so kati nange sijja kola ki sijja kwesiga kukola naawe business so ebintu ebyo tubitwale nga bikulu nnyo tebyetaagisa ssente nnyingi nnyo naye ate buli wootabikola mu budde biba byetaaga ssente nnyingi okubifuna oba okubimaliriza so kati ebyo byonna byonna okubyewala kiba kirungi n'obanga obeera compliant obanga otuukiriza ebyo gavumenti by'okusuubiramu obanga otambuza business bulungi nnyo Bannange eno ye Smart Mind Talks tulina omwami Leo Emmanuel Muwonge ng'agezaako okututwala mu steps za business okuviira ddala ku ngeri gy'okolamu business. Abantu abali ku kyeyo twagala nnyo okubagayidinga kuba musondera ddala kakapito kammwe n'ogamba nti nze bwe nzirayo e Uganda nina okukola business bweti ne bweti so bino bye bimu ku bintu by'oteekeddwa okumanya gwe ng'omuntu ali ku kyeyo nkuba kyeyo. Abantu bangi muli wano e Uganda olina akasenteko olowooza ku business ki gy'onaakola naye tomanyi
mateeka gafuga business eyo goyina okugoberera. Eno ye Smart Mind Talks, mbeerawo nnyo n'omwami Emmanuel Muwonge buli wiiki okuba nti no tukuwabula ku ebyo ebigenda mu maaso naddala ku business z'abantu nammwe abaagala okuba nga mukola business. So kati mpozi tusembyayo ki? Kati nga tetunasembyayo oba olinayo ku bibuuzo oba abalaba puroguramu eri bye baabuuza be tusobola oba nga tusobola okuddamu. Engeri gye yali gundi esooka saalaba nnyo bibuuzo by'amaanyi, just ba appreciating omulimu gwe tuleese. Omulimu gwe tuleese, Adija weebale nnyo okutukyaliza omwami oyo, Adija weebale nnyo okutuleetera omwami oyo, saalaba nnyo bibuuzo. But I guess this time around, as we go, ebibuuzo bijja kugenda bi arising slowly. Oseka kijona? Ebibuuzo bigenda kujja bijja mpola slowly. Then tujja kuba nga tubisomera ddala okuva wano ku YouTube nga tubiyitamu. Banayi mu forwarding ebibuuzo byammwe naddala ku business. Tubaleetera olugambo ne munyumirwa nnyo. Naye programu nga zino bwe muziraba nga muteekako emisinde, oluzungu oba lubasukako abantu tebaagala luzungu nze kuwulira tubakoowa ebintu by'obbakooya n'oluzungu. So abantu bwenna abatulaba essaawa eno ye Smart Mind Talks n'omwami Emmanuel Muwonge. Mutuforwardingira ebibuuzo byammwe bikwatagana ku business. Ti Hadija bwe mba njagala kutandika kaduuka kange bwayise nkola ntya? Ate bwe mbeera ninamu abantu 5 nga njagala kwongeramu ow'omukaaga nkola ntya? So ebyo ebibuuzo tujja kubeera tubibaddirangamu every week mubeere nga program mugirindirira. So kati ayagala business consultation, ayagala omukolera business proposal, ayagala okumukolera ebintu bingi nnyo naddala ku business. Aba Smart Mind musangibwawo. Kati gwe wenna ali eyo oyagala kukolagana n'abantu abatuufu, abantu abatagenda kufera, abantu abatagenda kulya ssente zo banoonye nga tubalaba, weekwate Smart Mind General Consult Limited. Smart Mind General Consult Limited ye tutuusako puroguramu eno Smart Mind Talks, era nga tusangibwawo ku Kampala Road, ekizimbe bakiyita Greenland Towers oba Cairo Bank Building, abasinga bamanyi Cairo Bank. Ekizimbe ekyo ekiriko Cairo Bank tuli ku floor ey'okubiri, office 05. Oyagala kukolera business plan, oyagala business proposal, oyina investor gw'oyagala ofunamu akasente naye nga toyina kyakumuwa abeere nga kuwa akasente ako, oba oyina idea gy'oyagala okuguza omuntu naye nga toyina wakutandikira, oba gwe kennyini olina ekintu ky'oyagala okukola naye nga tomanyi nkijjeeyo ntya, nkikoledde ntya pulaani ennungi okulaba nga kikola ki nga kivaayo bulungi, weekwate Smart Mind General Consult Limited. Tojja kwejjusa, era mu kaseera kano kantwala omukisa guno okwebaza aba clients baffe abatwesize. Adija tulina abantu abatwesize nga tebatulabanga nako, ng'asobola n'okunsanga nampitako nga tamanyi nti oyo gwe nakoze eki, gwe nawadde sente zange, naye nga sente azikuwadde n'okola ky'oteekeddwa okukola, n'akifuna n'asiima ate n'akuleetera n'abantu abalala. So ba clients baffe abali mu US, abali e UK, tubeebaza nnyo ezo ensi ze tusinga okubeeramu ne ba clients. Tulina ba clients e UK ne US gye bali bangi, then n'abo abali e Canada tubeebaza okubanga mutwesiga. Abamu twabawonya abafere baali balina abantu abajjamu ssente ne batakola ebyo bye bateekeddwa kukola, naye we beekwata ku Smart Mind munayo ebintu byatereera, twabawonya embeera eyo. So gwe wenna atwetaaze, osobola ogenda ku website yaffe eri www.smartmindgeneralconsult.com. ojjaba otufuna ku social media kwetuli, Facebook, Instagram, Twitter kwetuli, otekamu butesi Smart Mind General Consult Limited. Ojja kubanga otufuna. Weebale nnyo okubanga otulaba, weebale nnyo okubanga owaayo obudde bwo, kuba mmanyi abamu muba ne bye mukola ne mubyerekereza. Oluusi abamu we tukolera puroguramu eno muba mwebase ne mweresa otulo twammwe mubeere nga mulaba puroguramu eno. Mwebale nnyo okugoberera HK Media, omulimu gwe mukola gw'amaanyi nnyo. Adija akyabaleetera ebintu bingi nnyo, temuvaawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ofuulikidde bulungi Emma. Nsataagala kubasiibula si we kiri yona.
anyways abalungi abatulaba onyako olwaleero mbadde ne Leo Emmanuel Muwonge tugenda kuba tweyongera okumumanya abeere ng'ayongera okutuwako ku business ideas nsoma bwe musoma injiga bwe muyiga sobeera ng'otwekuumirako bulambalamba osobere okunyumirwa programu eno amanya n'eddoboozi eze Hadija Kigozi owa HK Media CEO pozi ate ku kamera ye Jona owa Busesa Media mugende mu followingeko Jona abantu basubscribinga batandise okujja wangi ojja kukwasa omujja osasulira akalango mugende musubscribinga ku channel ya Busesa Media musobole okubeera nga mulaba omwami ono omunene mu ggwanga Jona omunene mu gavumenti bagana afa ba Roast Coffee Academy bano be bakafulu mu kubangula bana ba baristas abamaanyi be banteekamu omusaayi okulaba nti ate embeerawo mbatumiddeko nnyondo za sikoze musango batumira mu show mukama wange tukoze musango munnayo bakola omulimu gw'amaanyi tusiima products zaabwe kituufu nange mweraba ate tunaddamu olunaku olulala